Bani ate. Bwana Junior. Abagende guru okutulaga Uganda byekoze. Arata baba anje myezi 8. Nemo government mujine chomuzannyo. Ero government oseka bokaba. Ero government oseka bokaba. Kubola ababba mmwe. Nga batuvuma Calvin Kayanja. Nemusule guru nzo mwana yambulira situation je mwasulamu. Ne mutuuka okusula abantu babiri ku butanda buno busatu ku mukaaga. Bwe kiriti yakulimba bwe kibo kyali. Ne kwegadanga n'abantu be mutakwanye. Nenga okikola lwa mbeera ati ozukuse se mudondo lyayimiridde. Calvin Kayanja chogambe guru babona. Babona guru bana baana batuuka n'okunywa amaziga tapu. Ne sente zaabaze Kampala bakubira ba family yaabwe. Neza nabeewunya nnyo okudda e Kampala wano ne basigala nga bakyatimba n'ebintu bya DCC. Nenzija ku live emo bayali akabaata nensangako omukulu ono nga yeefula ayogerera ekibiina ekyo emugamba first of all wano nga bwe mmanyiwo ezo sente baazijjayo dda abamafia baazirya mugenda kubeera ku byoya byanswa mumaliriza mutya tumaliriza era ku byoya byanswa nti genocide ate yababba ate baatugamba nga ye patroni waabwe ye mukama waabwe kati twogerani naye ebyokulya sokodize ebyokulya n'okusula sale yasasula bwe twali tubeera yabasasulira awokusula yabamaati omusaala ate ndoza sente gye ziri tumanye ebya gavumenti ogambye oseka bwoka kali abawo mwina ekizibu omusaala abaana gwe baasooka okufuna miliyoni 1.5 n'okwatako emitwalo 5 ku buli mwana gwe mwennyini buli mwana yafuna sente ze wallahi abawo tukulimba ate zikwata zaani abawo mubeeremu Katonda. No, ninda ko chimanyi muri you are in a scam project. No, ninda ko Calvin Kayanja. Abana bazo kusacrificing obulamu bwabwe n'okuyuwawo omubiri. Ninda ko Calvin Kayanja gundi kubira recharge wano. Ono ani Junior. Bino sibya lecho. Anti kati ze tote kabwenge byo muba musasula lulwe. Okiriza nti sente ze basoko kusasula ku baana. Wali yake mitwalo 5. Wallahi billah okutta baganda bange. Buli omu bamutera sente ze ku account ye. Ate ya account sente kadira ulira Junior obubyo buli ku bantu bono buli bwebuti chovola banti ne yajja yesente wasali musalete yabala bamu makulu naye nakuulita nazo gwengere banno agamba nti gwaba kulembera bakuwadde omusala ogusooka miliyoni 1.5 otuusiza kakadde no sente ziri soko mpulize wama Junior na soko lindeko nze nkubulira lwaki kyaye soko muleka abana mwaba bate kugamba ulirize oli wano nkumbeko gwe nkubire simu wano bano be bantu abatuufu genocide be yali yeetaaga okusomesa sibe bano bakole ki abawo kujja ku TikTok na account ya gulangule is ye influencer akola ki kuno azanya comedy muki what is this fool doing on this app okufuka influencer what did you represent to the people what do you put on the table tubulire okola ki kuno oli ki kubanga mulimu Franka abawo mulimu Lama mulimu kati Lama kuki kati kankubulire kati era genocide namuwandikira email ne mugamba nti eggwanga we lituuse okwate ne bano balama be bakyasondera obusondezi ya sepiki munju naye atubulire eggwanga kye likoze awo we tutuuse kati otubulire omusajja ennyumba ezamulemerera ekasese naye atubulire eggwanga bwe ligenze era ne mugamba biliyoni ezibatawanyo bameka mutukwate nze ne Junior tugenda kubakubira ekintu eggwanga because we talk by example ovuga emotoka 2 ziri mu lujja lumu nine moroka 6 nina ne yawo sigalo nzali no solito okugamba omuntu nti eggwanga lituuse wano livudde wano naye oleeta abantu abalemererwa ekyeyo obagateke yalemererwa e Kampala ne nyumba ne zimulemeka sese njagala omukulu nange njogere twaliko lwekyo kubanga Junior my brother omusajja ayingirawo wano ng'agamba wa timu Kawumbi agabira abantu sente yamaliriza atyo okufuuka omusabiriza agende n'eggulu okulanga ebyolooni bya gavumenti so n'okwata bafeeriya abatasobola nakugamba nti tuli ku TikTok we influence this abantu batugoberera lwakino
nobakwata nobateeka mu gurupu emu oba tutte eggulu ne balyoka beekola bugenyi mu hoteri zaakyo oli ini njagala yogere kumaliza ngenda kwogera Calvin mwabba abaana yaggulu bali mu mbeera ki Calvin soko tubuulire embeera ki gye baalimu omanyi embeera y'okwerya n'omuntu gw'otakwanye olw'ebbula likolwa ebbulwa bikola ebyo byabaliisa abantu be mutakwana mulina abaana abawala musula mu bulojjo bw'emitwalo 3 obwo buwunya ebinaabiro ovanga ku hoteri kwosula nga toyi ya kinya eno pitira tulini waliyo lwekyo naye yaliko sagala kugenda nnyo mu details naye byonna ebyaliyo era gwogenda kulaba oluvannyuma lw'emyezi 9 ngeriyo abakulaga embuto naye nga takakasa bulungi oba taata ye Rama oba taata ye Franka Abawo oba kekalika kajejje Makenzi Junior nyaga omwami ono bw'amaliriza nange njogere kuba abagamba nti General Sale yabagoba balina mulamu ati oli muzanyi wa comedy oli muyimbi era aliyeni bye yakubuuza nti gwe tulimu ngani who are you what are you oli muzanyi wa comedy oli muyimbi wasoma bwe tubati discussing ebintu by'eggulu toleeta mirambo gyafa dda nkwegayirira akankubuuze wasoma ki waye tuli ku by'eggulu togatika bintu please we are discussing which capacity kyagulu nkwanukule kuba oyogedde nansi njagala kusooka kumanya tagala oleeta emirambo egyagwedde egyafedde ate ogirete wano oyogera ku DCCU I'm here to present my team as a DCCU member oba as a introduction yo kwogera nawe mu capacity ki wasoma kibanga Junior intellectual yasoma soko siseti mwacho nange njogere kwanza wasoma ki njogera nani oli mu capacity katoga toleta bintu byafedda emirambo egyafedda ogize okusiza ku DCCU nsonga za DCCU toleta mirambo gyo andi toka na introduction ono njogera nani kati soko sirike omaliriza njogere anaye soka na njogera nani wasoma yes soko lindeko kati sirika kuba oyogede ne sirika kale amanya nze Franka president wa TikToker director mu DCCU wasoma ki binasoma gwe tobifaako bana yabadde nsaba obadde oyogera nga sirise baluwa y'omujiji gwotegeera abaana bakeera e Kampala wano mubakugire sente wasali musale leka nange njogere ku byobadde oyogera sokulindeko njogere olabanze Junior omwami ono muwadde respect n'ayogera n'amaliriza nange njagala kwogera maliriza bulungi walemererwa Abawo vaamu excitement n'amaalo anti lindako nze njogere so njogerera mukuba oyogedde n'ensiika leka nange anti lindako nze kansooke njogere Nina Calvin kansoke njogere nawe ojja kwogera ngenda siriko oddemu oyogere Junior netandika ne wasoma nina kanti njogere tonjogereramu ogenda kumbuzaabuza Junior njogera ng'omukozi wa DCCU anti nina njogera ng'omukozi wa DCCU ate nga director mu DCCU mwabba abaana baana yanti soko lindeko naawe nze maleyo tonjogereramu abagala owulira nengenda okwogera Junior ayemutinge teri atabanja okiraba presinga bulungi nti bannamukadde bana soko sirika bana nze njogere kuba waliwo abantu abagala okulira kyengenda okwogera oba ne video kyose yakoze ngenda zoogerako batya soko sirike kuba oyogere ne kuwa respect n'omaliriza kati nange kanjogere Junior sijagamba nti omwana Junior muveeko nza kubuuza anti soko sirike kuba Junior ye moderator yalwa ne yatostinze nze naawe abaana babanja ng'ebitongole ebirala bwe bibanja okiwulira era bajja sasulwa ekyo kimu ekyokubiri byogamba nti first of all this is kitongole kya government mu kitongole kya government ki kya government we furu oli director mu kitongole kya government this is kitongole kya government ekyaba ministry government okiwulira kabuza bitongole bya government obimanyi mwana Junior katinze sigenda kukanya na omuntu obadde oyogera sikubuuzizza nawe wasama obadde oyogera nze sikubuuzizza soko ndezi kitongole kya government anti sebo obadde oyogera nze sikubuuzizza linda koze maleyo ebyange lwaki obuuza Fabogide government yene banga dene lwaki temwan consulting lwaki temwanteka ninane message zo kayanja ninane message zo ngoli ku page ya TikTok ya DCCU ngoyagala mulimu message zo zina Junior bobo yesimu yokubisobola zikwabingira nagusaba lwaki temwagumpa ne munzi anti bana bana tuna capacity government ya Junior ninane message zo nomwani ngali message ya ku page ya DCCU ya TikTok ngasaba mulimu bazimpa screenshot njina babu kumabala banga tosobola kola kibagala kubuziza ni minister wacho Kabyanga soko police Kabyanga
balyo mu gundi balyo munsi be bavunanyizwa ku DCCU egwa mwedi eturuba ICT ochulide mwegwa andi kati nkubulira kino teriyo kitongole ate kigwa mu ICT ati soko mpulirize kubanga DCCU bwoginoonyerezaako is a company registered by shares company mwana gotoda wano kujubisa ate mudongo gwe kitongole kya government ya Uganda kiri kitongole kya government kyaba content creator ba influencer ochulira genocide kulirawo nache tukwasa era gwe bwajayo ngosaba omulimu babira bane message yosale yagifuna nagamba atola feria yagala ki bagano okuddamu mpa message bakuddamu tebakuddamu babana nga bakolabanga feria okuwagwa omulimu wakiri bagwalama abana abakola sente n'omutima gumu ate gwe bagukuma okuwagwa omulimu wakiri bagwalama naye nga tebagwadde mu bifumise byasula mu mbere we wali oyagala tufumite leka tufumite kuba abakazi naffe tuli basajja wali oyagala tufumite yakula boti ndeka tubifumite kubanga bisiru wali oyagala tufumite kibali bakazi twe tuli basajja wali oyagala tufumite kubanga bisiru ate bisiru ki okoyagala kya butonde okoyagala kya butonde kya butonde omukazi wa kusimirwa mweyagala si musango bali tebaliko na kusima lwaki bwagenda mu inbox ya DCC lwaki tebakuwa mulimu lwaki bagwalama gwe ne bagukuma adi bamanya omwangu ng'okubba nze ndi omu ku baba okubba ki era bajasasulwa ate kyali kunagamba temumusasula lwaki temusasula baana bajasasulwa teri atajja kusasulwa wamajiniya ebitongole byonna bibanja abantu banja bakola mu gavumenti be batana bakusasula era bajasasulwa teri kitongole Junior ndi mu construction naye katufa abantu tubanja works tena basasula yali yuno abagiteka mu works tetuna kusasulwa nja kuva wano ne kwa subiru bakugoba anze nina company nyingi zekola nazo subiri boss wange ate nani company ndala zekola nazo tukola amakolera works yetsasula kate sawa zino works tena batusasula Junior ngava wano ngangena ngankuba works ku media works kitu agikolera ebitongole bina procedure je bitamo kusasula togamba tibaja sasula ngabatunda akatogo wali kandi kambabuza kankubuzo gambe oli director yes ndi director mu DCCU DCC making wawe bibina munana okufuka DCCU oyinza okumba ku appointment letter yo Junior na WhatsApp endara nkutereko enchi chicho keno kutola genocide yes era bwo ina WhatsApp endara nkutereko biraga abantu gwe Junior chicho keno muwereza nze mukama wange genocide era ye boss wa free ngubuza chicho keno muwereza tonziza muna kumbuza bya kisi Junior papa WhatsApp endara nkutereko papa WhatsApp endara nkutereko boyomanyira nawe abana baba bajasibwa abasasula go wajja ne bakuma omulimu ne bagwalama kwa wasabira omulimu lama yali tana bayingirawo ne bagamba saboto yinza kunziba mayembe gayizo katugwani katugwelama okiraba gwe ne bagukuma bagwalama ne saboto yinza kunziba era bafuna ko ababuya buya abana bakomplain atani gwe babye gani gwe babye kamwe kitundu ke baba wa watwala ka 5 obadde kibumana bamwa milioni 2 buli mwana bamwa milioni 2 ate batutera ku simu yo bako account ye je ya asasula Junior sinza asasula chenjagala okumanya nti mu byonna bye mukola DCC Calvin Kanja where this the best candidates gwe bagaye bakuma babu mu mulimu bagwalama wama bakuma ne bawalama bwe kiri kakubule kankwonyole ekintu kya DCCU kubana oyo ali mu kyatategeera ate kyesitegera nga director DCCU kyesitegera batya ulinizi gwe tolina bwoyinza kubeera director waliwo nono omwana naye akola mu DCC bamuyita dada era ako dada yennyini wuuyo mutereko akusingako n'emmotoka gye nakwewolera bankubira essimu oba emmotoka yakulema okusasula emakekisi gyovuga lwaki tonyiza mu basajja nze yakweyirira okuwa emmotoka naye kalubina oli musiro andi DCC gesasula ogenda asasule nize DCC yasasule abasajja n'emmotoka bagenda kuzisika mwagula amayembe okuba Salimu Sale sente gwe yazikwasa omubbi obuli wano okumanya bazijjayo dda Calvin oyinza okuba oli mutu sente bazijjayo dda naye nga bawo ye tamanyi yani nkubulira olaba bino byonna bano abaana bagenda mu maaso ga Salimu Sale abe kabagamba mu forming group Junior terako dada ani alina akawunti nga balabe yali awe yali azze ebibye agamba abateeko okwange tebali organized sente baziteekako dda abo tebamanyi kati nze nkubulira ababba ne bwe munamulope wa Salimu Sale ojja kubuuza abalopyeyo lagadi
gundi junior terako gundi kubakola mu gundi mu byakashiya Sina gwe ngenda kuteekako. Sina gwe ngenda nina. Atoteekako oli director mu kintu tosobola kunnyonnyola. Gwe director. Ate director but kashiya wali dada ye kashiya mu DCC. Director asinga kashiya amaanyi ate kashiya yani muddemu. Mwana ne bakashiya. Abawo sente zafuluma oba tezinafuluma. Sente tezinaba kufuluma junior. Baye Calvin kanja zafuluma. Tezinaba ono muveeko naawe. Ono yasaba mulimu baguma ne bagwalama. Kati yayogera ate bikwatagana ne DCCU nga takola nayo. Ngo mulimu baguma ne bagwalama. Ani nkubulira. Kankubulire kino. Ekisooka. Esente zafuluma. Abaana bwe bali eggulu. Mwabagamba ndi sente mugenda kusooka kuzoozesa mu kusooka mwaziguzeemu estate mugenda sooka gitunda. Si kituufu. Junior. Ono ayogera bibye. Abawo. Gochimanyi abaana n'okuva eggulu. Transport bamusaba family zaabwe. Junior kino kiddamu njagala kwogera kino okuva guru genocide yasasula wetwali tusula na buli kimu byonna byali batubanja ne transport mwagenda ku gate ya genocide musale ne babagoba nkubira fande twali fembi nkubira fande mukubire batuka ku gate ya sali musale ne babagoba oyo muveeko naawe fwe twamala omwezi gumu Julia twamala omwezi gumu ne weekend munoza ni Uganda tetwali muguli yokka twali Amuru district ne district zone eziliranye gudu twaswa weekend twali Kitambula district zeyo zonna gulu town twasulawo weekend ba impersonata nainga mutulaga batwa sente zokukozesa gye twali tulaga kati gwe Calvin kanja ya okulaga Uganda byekoze ate siri mu na Uganda siri influencer siri mu na Uganda nino koze okulaga abantu okola ki influence family yo je ndi ku influencinga okola ki ate nkola ki kati nkula ndi director wa DCCU kati kyenkola kati oyagala kyekirala because tuwana tudiscussing ku DCCU wakufuna ngo influencinga muki kati so bado chimanti ze president wa TikTok ya voting bwa nkubuza obado chimanyi ze president wa TikTok ya voting bwa nkubuza kamubuza account gyali mukamukubire mukwata abaana mubawe sente zaabwe Calvin kanja amaba abagoba latuka ku gate ya genocide ne babagoba so compare ne babagoba ate bakabagoba mulundi gumu ojukira batukubire simu nenkukubira nga bali gulu bwe mwenyini n'ombuusa n'ongamba ebyo ebintu byabo batagalireeyo naye otuuka ku gate nga tolina appointment n'ofuna ebizibu ekyo nakigamba ekyo wakingamba era tetwagenda ne tubivaamu genocide musale n'abagoba n'abagamba muddeeyo mwefominge mu gurupu mudde kati ate baagala kwewa mirimu mutulaga eddwaliro lya gavumenti ate ye Sefuko yeba naye nawuliraga nti yalaba genocide Sefuko anti kankubulire kino mu second scam batunuulira buli omwangu ow'okufera ne bagamba nti katulondovemu n'abatalina following kubanga bwe tugamba nti batwala ba influencer akawunti y'omwami ono eriko bafamile ye is it qualify kuba n'aba family yange batya linda ko ba family yange batya chotegeza akawunti yo qualifying okubeera ya influencer nina account sinya junior so comprise nina account nya zona zikola ate teri atamanyi mu Uganda mini zimbera influencer ani teri atamanyi abaho ekyo kati nakulaba ko wano ngo promoting abayimbi ngo gambo ina akawumbi linda akasaka umbi na kusirwaza ne kutwala ko n'olyako wali oyagala kunsadaka era mu Tanzania waje nino okulaba buli kiroto kyendota nsibiddwa ebigere nenkubira mu Tanzania ne muga keberako mu nsimbi enganda nangamba zonna zegalika bwegalisi akasajja akakufudde omwogezi w'akawumbi k'empewo kagala kusadaka areka ndi bwesadaka gwo musiru nasadakani bandi okusadaka aba wali oyagala kusadaka yali agaba akawumbi ak'ekifere nga munaku muzibu talina kyalya ngenda okulaba omusajja agaba akawumbi anjoola ebigere abo zisadaka gwe nasadakani era abasiru mugenda bwemu anjoola ebigere atumye pink nika ngamba opromoting omuyimbi bw'omusaba n'akapale k'omunda promota kyoba yali apromotinga pink akasajja kaali kagenda kutusaddaaka nzazza omwana w'abendi mu kyama naye mugamba omusajja atalina zirya kyamisana akawumbi katusuubiza otuwa ko yakajjewa
Abawo muyalina musajja simutegeera wange rigiri. Abawo alina simukambu. Era tawakutegeera Calvin Kayanja. Eziririddawa. Muyali akola ne Sudiru abawo banna. Kankubulire sawe. Nze ndi mutabani wa Sudiri ekyo kyobomanya. Gwe mugambe ndi nterako emitwalo 10 olabe bwakuba amasimu. Ayinza n'okukubira gwe mwennyini. Wayo inako ntereko. Ennaku ekubye Frank abawo. Olaba atuuka n'ogenda eggulu okukolera emitwalo 2. Eggulu nina ogendayo lwa nsonga Junior nze mpagira gavumenti efuga njagala NRM ate ebintu byetulimu bya gavumenti kati oyagala agende nkolere gavumenti eyani balidogenda ku secretariat ekyambogo bali mu bibiina bya NRM twawukana emirimu egyaffe gye tukola gyawukana n'ebyo gundi parties ziri oli expert mu kulanga gavumenti byekoze olina media house neze kambabulire temunadde ewa General Salim Saleh ebyo bye mwetwalayo bagenda kubaggalira agamba abasirikale babakuba embooko that is impersonation oli wa media house General Salim Saleh mugamba amazima nti ennaku etuluma Junior babafunira kakadde Junior badde okimanyi tono gaya akola mu human trafficking akukusa abantu abatwale ebweru kati nange badde oyagala akoleje emirimu nawe kola tenze nze sola bikola ebyo sibisobola buli omwana nabyakola nawe kola sibisobola nina ebyange Calvin Kayanja gwani agati babawo babagobera ku gate abawo ayogera ekituufu ebbanga lye bamala eggulu balaba Salim Saleh Junior abawo tetwagenda kulaba General Salim Saleh tulina abantu abaali batukulembera abasirikale ba Saleh nga batulaga kye tulina okukola Saleh twali tumwagaza ki talina byakukola twagenda ku gate ne babagoba tetwagenda kulaba Saleh Junior twagenda kukola nga batuna abasirikale mwagenda ku gate ate nga tugenda kukolayo ki nga tugenda kukolayo ki Junior fe batu abasirikale be baali batukulembera nga batu escort nga batulaga ebyokukola kati wasale twali sente zibakomyawa yazibawa abasirikale benyini be bazireta ne basasula amabanja ge twali tubanjibwa ne batwane sente zituzza benyini temwakubira family zammwe kuba twamalayo omwezi gumu ne wiiki emu olaba ekibatta wali abantu abiri omusajja akasente yakafulumya ne bakwatako akasente mbu bakawadde abaana okusooka omuntu akola atya emyezi 8 ne mumusasulako omwezi gumu ate nazo buloka n'atwalako emitwalo 5 ani gwe basasula omwezi gumu twakamalayo emyezi ndowoozo esatu jeno mwennyini yali ayogeddeko naawe ku bya DCC tulina omusajja gwe batukwasa bamuyita engineer Wambogo n'omuvubuka omulala bamuyita Gizoni be batukulembera era be basasula na buli kimu engineer Wambogo jeno gwe yatukwasa noyo omuvubuka gwe bayita Gizoni be batukulembera sende babaza aba technical nga gojeri na gwape taita na bibuzo bya P7 wano nkubulire nkambi y'abayinginia kugamba nti omuyayi yatuyisizaamu eggaali eza gavumenti tetwazifuna nga gwofubutuka kasense ne P7 wagigwamu nawe oli eza gavumenti nkubulire wakoma ku nkudi ya bwereere yaba stranded woman temwatwala eggulu naye bali abakadde twatwala gwosobola bayibakako abawala twagenda ka Bank of Uganda tojja kakombako ku bubbi bali abawala betwagenda nabo bakadde bazibu tosobola bebakako gwe muto kuba naawe nga bagamba nti gwe muto nze ndi muto ku jasi mukadde nnyo kunze obulamu gwe ndimu bwa bbeeyi gwe Calvin nze siri feri ya ssebo toddangamu kumpita kigambo feri ekyo kijja kunze anko mbusimanya ndi feri ya lwaki oyogera nnyo ndi feri basajja babategese tubogerako bali wano agambye omusu anaye Calvin nkuyanga omusu naye nsula nga balangira Junior majira musajja unyango Calvin wama yavo byogera kasana yabaddeko luza asulanga nze awo wewange wamasoko tulambuze mu nyumba yolama luza asulanga nze Calvin awo wewange zimba disikola inja yo saruni mosula disikola ingazi susse kino kinabiri wachiteka mudire engeri gy'owunyanga omusu sifuddeeyo kasita nkuzibya omumwa kijja kuvumanga woma naye omumwa nguzibye kikyogenda okuŋŋamba
Lama ngenda kubira mama Fina lekera okumpisamu amaso. Nine namba ya mama Fina. Oyo ye mukyala olama. Liryo. Kyala ngaba ine nako musajja. Aba. Muyamala kuba wana ko. Omumwangu zibye. Bamuga lebundi feria asulanga nze Calvin Kayanja ku myaka gyo je wali mu myaka jange bino te wabirina wali katanga okuta manyo gambalasi nienze ku myaka gyo mwe wabona abonera nzimbye nevuga hanye bisumulizo by'emotoka biruwa emotoka epakinze wali Calvin akankulage Calvin berako kankulage lindako njagamba abantu ekyagise moroka yo ku airport pick up ngenda mpola kubanga ba customer bantenderanga empunya yo unyamu ngembuzi Manna. Goma wewe buze moroka yale mwetyo bwe airport pick up. Buza bakadama baji nyumba muri Manna. Enyumba atamwe muri eduka. Siriko atali eduka. Manna. Diri munju ye mwali omu. Byange. Edira tutinga liri mutoyi. Toyi bagiteka mu diro. Mukuru engeri gyawunye kala luma unyango musuku. Agamaduka je muteka amazzi masa. Dayo tulabe. Haba. Amazzi ga spice je mugateka masa. Supermarket. Business izo namuzigezeke Uganda wano mujja kutegeera nti fe bakaliba bakaokada. Watandikira mu airport pick up. Badde njagala kula. Kacho inalitairo huyo mubazi. Badde njagala kulaga nti nkuziba omumwa kati ndowooza okakasisa. Watandikira mu airport pick up maliriza ediro lyo likoze mu edduka lya litegire. Chenjagala okugamba Calvin. Calvin chenjagala okugamba. Obwongo bwe bukoma atenze nninyako bulinya neeyongerayo. Bino nno myaka gyo wali oli kati. Tuli nyumba ng'otulambuza bisenge naye kati ediro walikozeemu edduka. Uganda ogiwulira. Ate Uganda ngiwulira nga dduka kweliri sipangisa. Laba wensula nsula ediro walikozeemu edduka. Bw'olina oluggi olweru mu nju nsula mu luggi lweru. Giki by'oŋŋamba mbu Uganda ogiwulira. Calvin ndi ku wifi yino. Oŋŋambe mbu Uganda ngiwulira nga ndina ku wifi. Mu Uganda njiwulira Calvin beeramu naawe just gw'oliruuza obalowooza mu myaka egijjo walemwa nze sigenda lemwanga ggwe Calvin Kayanja otasabiriza emyale mutobeerawo nze ebintu byange mbikoze emyale nze nkoze kubiraba DCCU atogikubireko ki andi kati munnange munatera kweteeka mu miguu ate tebababba. Nze DCCU sigirinaako buzibu. Omanyi bw'owadiranga sitaani kuba okulaba ng'osigala ne sitaani mo sikusala kugamba nti nzira eri Katonda. Sirina buzibu na DCCU era ndi mumativu ne kyendi. Sirina buzibu. Omanyi Calvin Kayanja ekibalemesezza ensi nkwe. Wakiriza DCCU wakula mayembe. Olwokuba waliwo ebitagenze bulungi mu gurupu, olwokuba waliwo challenges ze mufunye ng'oyagala olangira ensi. Era Museveni mwemwogeza ne ku President Museveni. Nze njagala Museveni for life. Oba nfunye, oba sifunye, ndi timu Museveni. Samwagala namwagala kitaali. Nakola, era semulugunya, golabye nemulugunya. Ani yakuwa transport ya mazima, kati Calvin Kayanja n'omukazi ewuwe waka asobya kitegeeza mulina kunoonya mu handling nga uliza alama kankululire. Omanyi lwaki twogeramu wano twogeramu ng'abafamire emu kuba abakozesezza nange enkya ngenda kugwa mu sida zezimu tuli ku mulimu gumu lama gwamumwa fena tuli ku mudomo tuli mu asasi Yesu. Eyo kyonna ekiriwo bigonjoolebwa ate tubyemalira si media kubanza ogenda mu DCCU Samala gamba media era gyendi ndi mumativu nekye kyonna ndi mumativu bakununula mu omaani ate banunula mu omaani kati ne Calvin Kayanja totegera Calvin Kayanja engeri gye wakuza omukwa omunene munnange totegeera bulungi fenna tukimanyi kuba Calvin Kayanja njakwogera ebyama wandindese nange muli okangalamuko namwekubya bifaananyi ggulu namwambala uniform nga wavuma bantu kamera bwoti n'olyoka avuma buli kiramu. Lindamu katono Wamalama mwagendako ku gate ya Genosale ne babagoba. Wallahi tebatugobangako ku gate ya Geno ndayira ntya Mukama Katonda tebatugobanga baba sibula busibuzi
okuyingira kati nawe Junior manya kiri eggulu tosobola yingira ggulu n'okola byokola nga Jeno tategedde era senga batugoba ku geti ya Jeno tebandutukiriza kusala na Kaluma banditugambye mukomaawo muddeyo naye twagenda mateeka nga ate twandibaddeyo tutyanga ne hotelo baditusasulira buli kimu hoteli kije mwasulamu nawe lama mwasula mu hoteli oba mu lodge twasula mu hoteli acholi in sinikireyo lama alu tukalfauna katika tudemu vya Qur'an alu tukalfauna yogeza amazima lama mwasula mu hoteli oba mu lodge twasula mu acholi in Jeno yatusasulira alu tafiru hauna lama yogeza amazima mwasula mu hoteli oba mu lodge amazima ga muntu twasula mu hoteli tetwasula mu lodge kati kankubulire fa ba DCC tuli babedde tuli ba amani mwasula bameka mu room emu sati yangira DCC weru mu room mwasula ngamba meka timpe konje ambali bagira nyamba kwagala nnyo akazi bafumba mpako yegwe ayagala geragera yatunulanga embogo ku malayika yange wama malayika wayi mpako ku sati ya DCC mwa basome nnyo olunaku lw'abahiro lwaddi omusajja gwe baga ndi awunyanga omusu sebo kumufumbira omwezi okuwunyanga omusu si kikulu okuwunyanga omusu si kikulu naye ensula ntya kiba kibi nnyo kubanga owunyanga abantu ng'osulanga mbwa naye nze awunyanga omusu osula bulungi laba wensu ulatufirwa lwaki togamba amafiina n'akwambulula akagwijiri nototegeera butegeezi wamaka nyamale sati ya DCC yo Junior mama funa nakuwe sente zino za kuzimba zino zachi kula TV lwaki tomugamba nti mami nina akagwijiri kabayi akagwijiri teka unyene ngobwa ku mirimu bitoke bye bigwa Junior lwaki togamba mama fina nawe lwaki togamba Dr. Piruton nakukwata mu fitting mutwe nga munene nnyo gwe Calvin ate yo yogedde ensonga mutwe munene bagukwate mu fitting omutwe oyogedde ensonga esati bujanga ava guru yakajiza ku mubiri naye byamutuuka kabi newendaga bana kati gwe ove eguru ove Dubai otegerere omanyi lwaki project mwali mubali wano nebuuzanga era nakola bundi nenkubirako akawala ke bayita Dafini kagamba gwe omuwala omute yandinoonyeza obufumbo bannange yenze ndi wa DCC yo naye oyambalanga ku vesti mwanange saati ziri ku wochezo ze mutamanyi gye bazikoledde ezo kati vesti zambalwa mu abasajja abava balina obulevu oyambalanga ku vesti kyekiraga omusajja omufumbo teekako muwala wange mubuulirire musajja amuweka vesti nga we wazina mukazi wa munno simukuwa mukazi wange si waabo ndakabulati omusajja omuwange akavesti ezo saati ze bakola mu material wala yisi ziri mu babula omuyise gavumenti omukazi yanfumbidde eddaaka mero olyawo oli ku bikomando kaako era omukazi gwe namuwa ekirabo sebo okujja ku lujja gwe yeetaaga omukazi omuweereko n'ekyapa kya info trust nawe era muyina okubimpa ebirabo kuba namuzimbira ate nga gwe mukazi wo waakajjukira omuzimbira ng'omaze sabiriza gavumenti nze enyumba tekuliiko kikulu kya gavumenti nasabiriza mbawo nanyima esente ennyumba ekyannemeredde kati wamalama wama mubanja okubanja management ebikwasaganya ebya ssente byonna naye Junior kirungi enkola ya salo gimanyi vaako ono Calvin byayogera enkola ya salo gimanyi n'ekyokubiri obugumiikiriza kikulu obuzibu lwaki abantu abamu bagamba nti gavumenti esuulawo nnyo abantu bano abantu bayagala alwane nayo bulwanyi avume buvumu si we kiba tulina okugumiikiriza buli kintu kyonna kyagumiikiriza kati tumanye nti Uganda gye tulimu yakwata mpola olaba omusaala gw'omusawo ogulwawo kati ate nze atasobola kukuba mpiso lwaki mba sigumiikiriza olaba omusaala gw'omusawo ogulwawo nze atamanyi kukwata katabo kuwandiika ku lubaawo lwaki mba sigumiikiriza tuba tulina okuwala yayogedde n'agamba nze wensula mpangisa abaana basoma mwamba omulimu nteekako data wange nkola biki nanze ebintu emirimu gyammwe ngikoze mwagala agumiikirize paka ddi kati gavumenti gye mukolera bweba tesobola kubasasula mmwe abagikubira obulango n'abatulaga byekoze ddala bye mutulaga ebyo bituufu oba byampewo
Ffe gavumenti bye twabalagako ne tubalaga enguudo ne tubalaga amalwaliro ffe tetwawaananga gwe weewaana okusabiriza mbowaane Museveni omusabirize omanyi bantu babiri muli baluuza gwe ne Godfather ensi yabakwatako Godfather yambala nnyo esuuti yakasiwukira eya dry wash omutwe gugezerwa kusabiriza gwetaaga kwatamu fitting omutwe gwe ate twagukwatamu fitting ne gulema kuba bye wasabiriza bingi bitudde omutoyina Godfather omumanyi wa man of action mumanyi ki Junior nkuwa amawulire Godfather ng'avuga emmotoka wali ekawempe namusanze ng'agenda akuba hampu ng'avaayo n'obusuuti bujjula omutu gw'obutaayitayo obusuuti bwa dry wash ng'agenda kuba galaji mbumwe lwaki mwateeka wano eno hampu baamuvumye ejjawo amaziigo badde nti President Museveni gwowagira yakola ebyo siruwala baavumye Godfather nabaddewo ne ka vidiyo nkalina nga bamuvuma so Godfather genda mpola omusajja gwoyogerako yakagula 5 ku 10 y'ebikolo by'emmwanyi akozi yajigula ku mutwe gwo manyo mutwe gwo 5 ku 10 ewera 10 ku 10 bwe kubanga mutwe gwo omusajja gwoyogerako ayina ebikolo 10 eby'emmwanyi naye ayagala kulaga nti yasinga okutegeera naye nga nze ngenda kugamba Genosale kyemanyi message ena agiraba Genosale taata nfukamidde nzabe waffe balwanyi era nsibuka mu maka ga Haji Juma Katende omulwanyi asooka Genosale babaluma munange Genosale musale twasuulibwawo nze famire yange y'abalwanyi bogenda amazima Jogenda amazima bamajana nagambye abasajja bakwate empola bege bakabage bakomba tebakyalina na kyakulya neza abajjegulu bazisaba famire yaabwe Chizeko jangu Genosale wuno kwali Jeno kwali akulaba Jeno kwali akulaba toduse Lama wanji nzija mbadde noonya medo wa Genosale mbadde noonya medo eya mama wange gye bamuwa mu lwanyi ffe waffe tuli balwanyi mutange jamuta kabe Jeno kwali era Genosale musale njagala okutegeeza taata nti ffe gavumenti yatusuulawo ffe twaliisa Museveni mu lutalo ffe twaliisa abalwanyi mu lutalo era yogera ku DCCU bebale kate wetololere yo ffenna tukimanye buzibu bwe buli Genosale nga bakulembeddwa mu lodge nga toyi zirina zino za bituli naye nga ate kiri mu nju nove Dubai nosula mu lodge ya 12 mu ggulu naye ate ensula bulungi wensula wemba nasula mu lodge kati ate ensula nti katika babulire ezo toyeza katika babulire ekizibu kyezo lodge ezawuza plywood kati Lama Lama ekulu mwasomesa Musevenomics egulu ziri kansomesa eggwanga bye twali tusomesa nyonyola abantu lodge ze mwasula muziri ezawuza plywood omulugwala n'alyoka aleeta muniongo munne n'amukoona kanja asooka tunyonyole ku bye baali basomesa Musevenomics Kayanja eggulu tetwagenda kwebaka tetwagenda kweyagala nga bayimbi bwe bakola tetwagenda kusomesa tuli bakozi mwaleka wano gavumenti yerese Kampala ne mugenda kwebaka kulaga message mwagenda kwetega Sali Musale kulaga message ate Sali Musale yakola DCC gavumenti byekoze bitandikirawo osula tulage kuba eri kutuuse ewuwo Dinda konkulage obuka emyala n'emyala okutuuka woli ate nemejja gwe gavumenti giwane naye nemejja tusomesa abantu kankulage dialogue is key to conflict resolution says Genosale Musale akagamba ako kategeeza nti okutuula wansi ne tuteeseganya kimalawo ebintu bingi era kitaasa bingi yeyo DCCU yekyaba eggulu waliyo entalo Lama ebintu nalabika abitegeera kati Musevenomics Lama byo bitegeeza ki kwaliwo abatabimanyi Musevenomics kitulaga Uganda gyevudde era nkubuuza mu gy'ekyenda 998 Uganda we yali weeri kati njagala nkulage abantu bagenda ne bakyawe anti Musevenomics ndi mukunyonnyola kati kale gwe Kaluvini Kayanja wentegereza kankwanguyize wotunuulira airport enkadde gye tulina n'empya tolabawo njawulo ekyo kye bayita Musevenomics
nti eri old airport nkola nkadde kati waliwo empya ekolebwa ekyo kye bayita mu Sevenomics. Edda abantu batambulanga nga transport ya nzibu nnyo, kati sawa za leero transport weeri bagenda ne baleeta enkola ya Pioneer bus. Bannayuganda mmwe mwabikuba eyo kye bayita mu Sevenomics. Bu Pioneer bwali bututwalira nusu 1000 we batwalira 10,400. Bannayuganda ne babukuba ne babu parking na Kivubo. Ekyo kye bayita mu Sevenomics. Nti edda tewalingawo Pioneer. Sawa za leero babirese mwe mubirwanisiza ne mubigoba. Bintu bingi Museveni byakoze enguudo, amalwaliro mulimu amadagala. Yaliani okakasa za Museveni. Yaliani okakasa za government. Cause actually sagala discuss Museveni. Tuina ku discussing government atiraji. Anti ombuzi za mu Sevenomics. Ombuzi za mu Sevenomics. No mukunyenyola. Kankubuze omukulembeze alina okukolera abantu. Bwaba tasobola kubakolera aveeko. Alina okukolera abantu. Anti ombuzi za mu Sevenomics ate towaba. Sigala kulayini. Sigala kulayini ombuzi za mu Sevenomics. Mukunyenyola. Yani bwogamba nti president yazimba, that's a government. Government byalina okukola. Todira bintu bya government kubiteeka ku muntu omu. Ani president wa government yeye eri mu buyinza. Yani ye president ye Museveni no problem. Lwaki ondaga bridge ebintu byonna bya government. Lwaki ondaga bridge Amini je yakola n'otagamba nti government ye yagikola n'ogamba Amini. N'ennyonyi n'ozikulaga n'ogamba Amini yalina bwebiti. Calvin Kayanja obadde ovuma Lama naye Lama ebintu abitegeera. Kubanga mu Sevenomics byanyonyodde era bwe kivuunulwa. Mu Sevenomics okunyonyolanga Lero Junior tuyina referral hospitals ennene ziri kikulu. Lama nyenda teka amaanyi gwe bakuweziza ebintu obitegeera. Gamba genosale bakuwe ssente. Lama ebintu obinyonyodde bulungi. That's a fact. Nga temuli kuvuma. Mu Sevenomics wama gobanja myezi emeka. Lama yeetaaga ssente. Kalukini Kayanja mu Sevenomics sawa za leero tulina referral hospitals 10+ twalina mmeka emabega. Nze siganye eyo government twalina mmeka emabega tulina 10+. Pressure gye tuteeka ku government ekolera abantu. Twetaaga tube ne referral hospital kakadde everywhere. Okitegedde? Nekiwaaka. Ne mugende eggulu mumukola peace talk setali lutalo. Lwaki tebaba twale Kongo ne mutegeera kye bayita essasi. Gwe binnyo. Mwali mugenze kwetegajje no sale. Okugenda eggulu tetwagenda kwebaka. Twagenda kwetegajje no sale. Tetwagenda kwebaka twali tugenze. Government ndawooza esinze kolera central. Lwaki temwasoka ne mulaga wana wali Kerere nti mwabaleekaana government ebakoledde bino na bino. Ne mugenda mubali n'olulimi lweboogera tekulutegeera. Wama Junior kabuddemu. Kankulako obuzibu bwa central webuli. Obuzibu bwa central obuzibu bwa central abantu baddugaza ekibuga nga bategeerera ddala. Eggulu bo beekolamu omulimu. Naye mu aba central mulina emputtu. Owa boda ayisa piki mu bumuli. Olina alabira ddala obumuli nga babukoze n'abulinnyamu. Central buzibu bwerina. KCCA erongoosa kibuga ate balwanisa KCCA. Jennifer baamukuba. Omanyi engeri gye bafudde ku central. Naye obuzibu bw'abantu ba central ate ko tebaagala nkulaakulana. Ate be bagirwana. Leka tuleme kwogera nga batategeera. Wali obadde bibuga ebikulaakulanye. Waliwo ekibuga ekifaanana Uganda nga bakiyita kibuga. Ekibuga ekifaanana Kampala. First of all, border gwazi authorizing okubeera ku kkubo. Naye border zennyini tewazikolera we ziyita. Ziyitewa. Osunulira obukubo bw'omu kibuga Kampala ng'emmoroka ekabeeramu bweti n'ekajjula. Lama kwoli nkusomese. Kwendi. Ebitali bituufu twogere nti bino si bituufu government ekole ebituufu. Actually tujja kubeera wano nga tulinga bazzolo.
wano ne bakwasa contract ekkubo nakole ekkubo nga mu Uganda tulina abebigere tulina boda tulina n'abo bugaali nakole ekkubo nga lya moto tulina okubeera abo bugaali kankulage centro tulina okubeera boda n'abebigere kane tubeera mu mugotteko gwa Kisingye Aluvini kankulage centro chechi bateekawo etteeka ng'okulinnya mu busubi osibibwa abannayuganda mu mutagala abantu bakoleddawo okuyita lama ate okuyita bw'oba okola obusubi bwo bala n'abantu we bayita kino kyoyogera nva mu kibuga ekkuba eriyita ekibuga kirina omujjuzo mungi okukoleddawo okuyita muliriza Kaluvini saagala owayirize embalaza otaddeko abatunda muliriza Kazalandi ng'oyambuka abayitamu naye nga lyabigere oyogedde ku Kazalandi waliwo abayimiriddewo abayikola bizinensi naye owaboda akulaga ayisaamu piki owaboda akulaga ayisaamu piki ate bwe tuba tuwagira gavumenti tetuba basiru Junior abantu bagamba ekibuga kiganya okulaakulana tambula ngadda mu kafumbe mukasa olabe bannayuganda ebayiwa kasasiro mu kkubo gavumenti wesala weteekewo etteeka gavumenti wesala weteekewo etteeka nga okuhala okyamemu eyo ekigenda bateeka watermelon mu kkubo bateeka kasasiro mu kkubo gavumenti wegezaako longoosa nga badda kuba kesisi ebakuba kati enkulaakulana enajja etya nga mmwe temujagala enajja etya Kaluvini Uganda tuli bulungi nnyo 100%. Ekisooka tulina freedom of speech, tulina freedom of movement, tulina freedom of enjoyment. Saagala okubeka gavumenti yaffe. Nze nkubuulira bakakudipotinga okuva mu Oman, nkubuulira nze wano tetuyinza kwogera tulina ekibuga. Nsulawo ndi mu Uganda novuga emmotoka ngivuga just mu butasiima bannayuganda si kibuga nze nali emmotoka ku mulembe gwa Museveni nina ennyumba ku mulembe gwa Museveni muvume just mo temulina mutima gusiima ate buli bwabanga tosiima tokulaakulana nkubuulira uliriza ebintu ebimu si Museveni yabikola twogera ku gavumenti yaffe. Ate era njogera ku gavumenti ekibuga kyoyogerako kya Lukwago bawera obuveera ne baleeta president si yabikola ekibuga kirina director wakyo bwe tumugamba nti ekibuga kituuse Museveni n'abalekera obuveera bwammwe naye nga butta environment obuveera mmwe mwabukaayanira baali babugobye bakulaakulanye ekibuga obuzibu bwa sento tebaagala nkulaakulana Junior enkulaakulana ebagikuba lwaki tatulekera njaga nti abantu tebagala nkulaakulana omuntu agula kava n'agiteeka mu kizimbe naye ng'ali mu kizimbe asasulira mu millions of money omutembeyi najja n'aleeta kava y'emu n'agiyiwa ku kkubo maaso g'ow'ekizimbe agitunda emitwalo 2 afune renti ono atembeya n'agitunda 15,000 yafune kyalya ekibuga bwe kitali organized ekyo nakyo kiyita kibuga wabweru kati enkulaakulana egenda vaawa nga ffeffe nnyini bannayuganda twesaako competition Kampala katale Uganda etuyambe ezimbe ekibuga omusajja apangisa ekizimbe okwahamu okwo n'apangisa room n'assaamu kava ya mitwalo 2 omutembeyi n'agitunda 15,000 gwe n'otabalirira wa kizimbe obuzibu bwa Uganda tusaasira nnyo abanaku ate ne tutasaasira bano abakoze nabo nti bajja kukola si ffenna titulina oli mu kwekuba kati ekyo kiyita kibuga mutalina obba obulungi mulimu abaavu lwaki owagira omutembeyi okuteeka mu dduuka lya munno tetuganye gavumenti kale ogirwana naye ate lwaki owagira omutembeyi oteeka mu dduuka lya munno ng'asasula kakadde renti omutembeyi ye ayita buyisi olw'okuba batunda kyekimu ono atunze 5 munne kyatunda emitwalo 2 kati ate oyagala gavumenti etereze nga nammwe temunneetereza gavumenti etereze etya nga nammwe abantu temunneetereza abantu babatereza kifuba omutembeyi ayagala Dubai wali obaddeyoko tembeye Dubai otegere kyebayita omuwalabu we babakolera ewantu we baddanga bagaana bonna beeyuwa mu Kampala we babakolera akatale ebbali nga bagaana kati gwe Nakasero wali ekusanyusa hamu yabazimbira blocks ne banyiga ne bagamba hamu yatta abantu yayo kyakatale naye ng'ewa hamu we wali nakati olaba wakusanyusa ewakadde ne wana wapya wakusanyusa
ewakadde na wapya we wakusanyuse wapya walabika omaze njogereko kikulu oyogera Uganda bowolereza andi tetuwuliziganya nze kankunya first of all kanjogereko Lama ekisooka bwe tubeera wano ffenna Museveni tumwagala gavumenti tujagala ate actually kubanga tetulabawo asobola kugiripulesinga Museveni simwagala nti lwakuba nti ye asobola no nze endowooza yange nti Museveni afuze tumuwadde omukisa Katonda amuwadde obulamu ayina kyatututteko naye we tuli amazima ga Katonda mu ggulu bw'otunuulira ondaba nga siva wajje n'omuwoozi okategeddaako nti bw'otunuulira amawanga gonna ge tuzze tubeeramu ne bw'oba otunuulidde Dubai kale yatuleka dda naye amalala agatambulira ku supiidi gye tulinga gye twenkana nayo vulugu bw'otunuulira ebibuga byabwe gwe tulina wano si gwe balina otuuka mu kibuga ddala nga kibuga buli kimu nga kiri organized nga ggwanga ki teriyo bibuga mu nsi eno birimu babooda nga ggwanga ki tubuulize ggwanga dimensioning otambudde mu Zomaani otambudde wali olabyeko boda stage e Dubai tubuulire eggwanga kyokka wane Uganda we bakole ekkubo naye nga mu pulaani bakimanyi nti boda ziyingira eggwanga nazo ligenda zikozesa tukutuku ab'obugaali abasikeeti ab'ebigere naye ne bakola ekkubo limu ng'ow'emmotoka kwalina ovugira speed 10 owa boda kwalina okweyiyiza owa kagaali kwalina okubeera n'ow'ebigere so ng'oyagala tugambe nti eryo lyekkubo eriri standard kale tukkirize vulugu wammwe nti boda tetulina gye twali tuzirabye mu mawanga gonna naye muzipulaaningidde ate kati boda kayanja wuliriza ebibuga byaffe si bipulaninge Lama Lama abagoba tunulire Dubai Lama wuliriza kati tunia kankulage wuliriza nawo jawuliriza nindako kankulage Museveni abakolera kye mwagala Museveni abakolera kye mwagala tunulire Dubai navuga siketi ayina waayita navuga siketi ya Dubai ayina waayita Anti kati ekibuzo kyenkubuuza atambuza ebigere tolina wosobola kukuonera kulima ebirime n'obitransportinga naye Uganda osobola nga tekuli ku kyabirime tetuti ku kyabirime kati balina kye batusinga naffe tulina kye tubasinga balina kye batusinga naffe tulina kye tubasinga yakibuga 100% mwe mwennyini mwe mutunze eggwanga lyaffe obubi kyova olaba Junior bakadama banyoomebwa buli muntu avayo yavuma ensi ye golooza ensi zonna abantu Saudi Arabia baba wanga akakadde buli mwezi bakajjawo tekirakosa ne wali awulijeyo mu Saudi akuba ensi ye mumuleetedde Uganda ali bweru akugamba eggwanga lyaffe abagwira okutuyisaamu amaaso omwana agende Saudi okukola nga balaba nti Uganda tuli banaku kyova olaba besikisalabe wabana Uganda mutono omunakenya afunayenga ffenna tuli bamukomba box kuvumirira nsi yaffe buli wokuba ensi yo manya weetuuze okwemulugunya otunuulira ekkuba ery'ettaka kanso n'emala ebbanga nga teriyisaamu wadde turakita ekyo kyali kibaddewo abantu gye bavuga ebinnya omwaka ku mwaka Kalfin Kayanja mpulirizaako kambabuze ekibuuzo kino kuba naatera okuggalawo pulogulaamu y'olwaleero olese pasita Eddi Mutwe baamukwata kansooke ne Lama what's your take ku story ya Eddi Mutwe nze Eddi Mutwe okumukwata nze nganze omuntu tebinkwatako kubanga nalien skin yakubwa ne basanyuka kyokola munno saga kati Eddi Mutwe ankwatirako wa nze siri wa polisi wandibadde obibuuza na polisi
kubanga abo bennyini Eddie Mutwe gyagwa bebasekanga bakubaliye ni skini yagwa wansi abo bennyini Eddie Mutwe gyagwa bebasekerera mama wagula vitenga ali mu sanduuke abo bennyini bebasekerera kitaawo kati Eddie Mutwe baba mukube obaba mujjako mutwe bagumujjeko olaba bavuma muntu atayogera tebinkwata nako wamatu nyumiza bibuzo yo kayanja nze saagala manya bye Eddie Mutwe kati mbinga seeki binga tekoki mbere ntya yali yawone akatulike bamussa ku mutwe bamukube jinja ku mutwe abo bennyini be bamusekerera alien bamukuba amayinja katagwe mu kinnyafe naye n'omukulembeze waabwe agamba mbutulwanirire Eddie Mutwe navayo ne yebaza abasoga n'agamba abasoga mwebale ku kyemukoze teyakoma okwo n'agamba nti buli muganda wagira Museveni nti musiru lwaki ate abasiru bayagala tulumirirwe Eddie Mutwe nze ndi muganda ndi musiru simanyi bye Eddie Mutwe ate omusiru ategeera ati ensonga ze Eddie Mutwe yagamba abaganda mwenna muli basiru kati nze omuganda ngenda tegeera nti ebyo Eddie Mutwe musiru abuuze bagezi banne ebyo wandibadde obibuuza abagezi kuba kati ffe tuli basiru tuli baganda ye yani avaawa saagala mmanya n'omuntu omu aliye ni skini omusajja omuwulidde lama yaga tayagala mmanya ekisooka ekya Eddie Mutwe omanya baganda bagamba nti eryokanga n'etonya kitulaze ebintu bingi nti omukulu yamanya n'abaasiba Segirinya n'abasirikira ne tubeera ku gavumenti yasiba abantu baffe Museveni mubi naye ng'asiba abantu ali mu nuupu mwennyini kubanga Bobi Wine bye yeetetegudde nti Mpuuga yasiba Basegirinya mu kaseera we babasibira Mpuuga yali leader of opposition ekitegeeza leader of opposition mu kaseera ako yasiba ababaka be ekitegeeza nti ebikolobero byonna ebibeerawo n'okusiba abantu kuli mu bo bennyini era mbagamba bugambi nti era lujja ku kyalumu n'atemula abantu n'akola ebikolobero bo bennyini bamwogere olunaku lwe lutannatuuka butuusi ng'olwa Mpuuga bwe lwatuuse abakulu bennyini nga be bamulumiriza nti ye yasiba abantu b'ekibiina kye ng'ate baali bawaayiriza Museveni n'olwe yatemula Isima n'ajja awamba abantu bajja kutuuka akaseera bamwogere ng'olunaku luke ate lumbuye teyamwogera nti nga we twatta gundi tewabiraba ng'ali twaliyo ekyokubiri bannamawulire baavaayo ne bakomplayininga ne bagamba nti abantu bo batukubidde e Masaka ne boonoona kamerazi zaffe okutwetondera ne bavaayo ne bakola press conference muddeyo munoonye ebigambo by'abakulu abo engeri gye baabaanukulamu ne bagenda mu courts of law ne baloopa okitegedde bulungi bwe bagenda ne baloopa abantu abo ne batandika okukwatibwa omu ku omu nze nasibwa ku lw'abantu abo abo abantu nasibwa okoleke onakulese mugamba mbwedi mutwe bamusalako ebirevu nze we babinsala nga temwagamba justice si byebyo nange babinsala ne bansala akawalaata temukalaba lama tu communicating babinsala nga ndi ku sayidi yaabwe kwegamba mu nnuku mulimu abaana nebugana nze birevu ebyange si birevu nze nga bansala ebirevu nga tebannoonyeza justice tuli ku Eddie Mutwe gwe togasa olinga naawe amazina awe kyogamba nze siri munnayuganda nze nga bansala ebirevu nganza tebankayanira nti justice for birevu by'amabibyo lama leki nkulese n'oyogera nange kammaleyo wagambye Eddie Mutwe tomumanyi kati wano bannamawulire bakomplaininga abantu abo beesuulirayo gwa naggamba ne bakola procedure ne bagenda mu mateeka ne bannamawulire bannayuganda abaagala justice ekyokubiri lwaki essaawa eno olaba nti bannamawulire bakozesebwa nga oli bwe baavaayo nga kyakatuukawo tewabagamba nti waliwo abakozesa ekirala justice bandigijjeewa gwe gaali wazicreate nga zikuba abantu mukyali ku bino ne famire ya Segirinya yatadde omusango mu kooti nti lwe baawamba omulambo balina ebintu bye baakola ku mulambo ebyekirogo Segirinya tebamuziika na nsigo fayiro gye ziri era mujja kuziraba nti abakulu baawamba omulambo ne bagujjako ensigo famire yeebuuza gye baazitwala n'ebintu bingi ne bibbibwa mu nju
kubanga be bali bagifuga akaseera ako kati family ya Sigirinya bwena avaayo ng'esaba justice ku bintu ebyatuuse ku mulambo n'abantu baabwe waliwo abakozesa Nupu mulimu abaana n'agaana nze nali chachi nali abakuba ebifaananyi wali oyagala visa Kayanja linda mukatono tulize kulama Lama gwe wakola otya awali mukomera Lama Lama bamutwala kwa situlago nali waabo olinga masira naawe kati nze lwaki tebankwata nga nziba kati omubbi abamubbi Eva wamma ebyo bye byali byansi bya Junior lwakwana baana bawumalikise kabajja ne baleeta Lama bakwata Bangkoko bakuba nti sirina simu yakubiri nandikulaza obujulizi Lama waliyo Bangkoko kye bakusibira ate kati nze ndi mubbi nze ndi musajja musiramu wali owuliddeyo nti nzibye wali owulidde obuzibu bw'abaana ba Nuupu wuliriza obuzibu bw'abo abantu Junior kandaga ekifaananyi kyange kyennyini nedda kati kankubuuze Lama ati olaba Junior soka ekkomera lyolimu ebitumalamu amaanyi bakusibiramu gye bakyali miseze enkumbi ezaaliwo mu 1990 emirembe gya Petero lya mu kyalo struggle ebeera Kampala wali okola ki eyo ekabula soke kati ate wulira ono Kasangati balima Kasangati eri mu kyalo eri Kampala Kasangati balima ne Luzirera waliwo abalima tewali batalima wonna balima Junior laba buzibu bw'abaana ba struggle bakusalira emyaka Kaluvini Kayanja wuliriza ensonga za ggwanga siza kugejja mutwe emyaka emeka zino ensonga za ggwanga siza kugejja mutwe gwe batutta okulima baba bamusali ensonga za ggwanga siza kugejja mutwe wammanjagala Junior wobeera mu struggle n'olaga ebifaananyi bino ng'okyali nabo awo obeera kabaka era bamutuufu nabo bayawukana nabo batuufu okuyita kye baagala but nze I don't care sawa zino ndi wa Museveni just mbalaga abavubuka mwezuule titusibibwa naye nga gwe weebuuze ba Solomon struggle tebakwatako namboza akuzalina abaana batekana sirisa omumwa nkubuuza ekibuuzo kubuuza namboza atuuso zaala abaana abannenkana gwe wali obalabyeko mukomera wali obalabyeko ku street nga bekalakaasa nze message gyempa abavubuka njagala mumanye kino nze nkubuulira Museveni si bwe buzibu bwo bwavu bwe buzibu bwo omutwe gwo omufu bwe buzibu bwo gwe wolikeera ku makya n'omanya nti Namboza akuzaala naye weebuuza abaana ba Namboza obalabako mu struggle Lama bakusiba ne bakusala ebirevu bansala ebirevu kyokka nze tebaŋŋamba mbufiri Lama nti ebirevu byange babisaze naye eddi mutwe ye bamufaako kyova olaba mu Nuupu mulimu abaana n'agaana nze ebirevu byange nga tebankolera zi vidiyo nga babisaze biibyo nina ebirevu babisala nze nga tebakola vidiyo nti basaze ebirevu byange babisalira ddala era n'ebyawansi ne babikolokota naye tebavaayo nze bansala n'ebyentako ne babimwa naye sirabangayooko muntu avaayo gamba nti justice for ebyentako bya Lama justice for ebiza bya Lama n'ebirevu bya Lama bali kwedi mutwe kyova olaba Nuupu erimu abaana n'agaana kati nno n'amawulire g'enkuwa omuzungu Kyagulanyi bulijjo gwe yeesigulirako baamukutte